Sabbiiti ewedde ekibiina ki National Unity Platform nga kiyita mu kakiiko kakyako ebyokulonda kafulumya olukalala lwabo bekiwadde ebbendera yaakyo okuvuganya mu kulonda kw'omwaka ogujja ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Ng'abamu bajjaganya okuwandwako eddusu ate abalala abataaweereddwa mukisa nga bakukkuluma era abamu baatuuse n'okukulukusa ku maziga. Nsibiddwa emyaka 2 kuba mmada nga sizanga kwadde ku musango. Nefusa kungamba nti owe Mulindwa Vincent awadde oli omu abadde na Dubai kitegeeza nti tetukyalina mazima n'ekibiina kyaffe kireka kiweddemu amazima. Pate yaffe abakulembeze b'awaggulu batuliddemu olukwate ne bawa abantu baki abagenda okulaba Museveni kati ekitegeeza pate yaffe buli candidate akkirizibwa okugenda ewa Museveni. Osobola kungamba nti omuntu yakenda ku makya n'alonda sipiika Mbaziira n'oddamu n'omuddiza kaadi. Bangi ku bano baatuuse okulumba ekitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule bannyonnyolwe ekibiina kwe kyasinzidde obutabawa kaadi. Nja kuba mumativu nnyo mu kibiina kyange nga ndabye ku results zange nga nkakasiza nti opponent wange yansinze nasinga ne max 3 oba 2. Nabadde shocked ng'omuntu n'abawagizi bange mu Kajansi Town Council naye obuzibu bulaka bwenziza okufinding out because ogamba nti party contribution gyokozesezza ne ground survey ebyo nanze yadde abisinga. Abamu baatuuse n'okuwera enkolokooto ng'ekibiina bwe kitaawulirize mulanga gwabwe tebagenda kusigala na kusalawo kwonna okuggyako okwesimbawo ku bwannamunigina oba okwegatta ku bibiina ebirala. Saba mukama wange nzija independent era ngenda kwesimbawo nga independent mu parish yange kubanga obusobozi mbuyina. Abantu be bawadde kaadi zaffe mwagala bagwe nazo mwagala basuule kibiina. Mu kwogerako n'abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bakubye ettooki ku kyaba n'okusalawo okuyisa olugaayo mu kusalawo kw'ekibiina. Ati abantu bano bagenda kwekutulako bajja kutemako bagende n'abawagizi baabwe abamu bavuganye mu kifo kimu ng'abavuganya n'abeetaddeko amaanyi bonna bye bakibiina kimu. Tewabawa kulimba mbu waliwo MP gwe baganye mu nuupu n'agamba agenze mu kibiina kirala naye simba oba nga independent n'awangula tajja kuwangula. Ku kyenkola eyayitibwamu okusunsula abaagala okukwatira ekibiina kino bbendera bano balina endowooza za njawulo. Buli kibiina kironda abakulembeze baakyo okusinziira ebizibu bye kiba kiyiseemu. Kati nuupu tesobola kuddayo ku byalo kugamba abantu nti mugende mulonde nga NRM bwekola okulonda okubira ddala ku byalo. Kubanga abantu abaali mu kibiina baali b'amaanyi nga bw'anaddayo mu constituency bagenda kumulonda ate era akomewo. Ekiro kyennyini kye balimu kye kisinga okuba nafuya okukozesa akabonda akatono ng'osunsule ababaka b'abantu. Ekisooka tosobola kupima maanyi ki g'olina ku ground ng'okozeseza abantu abato okubeera nti basalirawo abantu abangi. Ekyokubiri kikosa kyetuyita political recruitment. Twagadde okumanya oba mu nkolwa egobererwa ekibiina kino bwe kinaatuuka ku babaka ba paalamenti teguuja bagire. Okwewala ensobi ezo na going forward baleete bantu bennyini abali mu bifo ebyo bwe baba basigaza kaadi. Bwe bagezaako ne baleeta abantu abapya ekyo kyennyini kigenda kubeera ensimbulizo y'okubeera nti ekibiina kisebengerera n'okuggwawo kiggwawo. Kigenda kunyiiza abantu bangi naye ejja kumaliza ng'eronza abantu abatuufu. Okusinga bwe yaleeta abakulembeze abagiswaza Honorable Kagabo, Honorable Mpuuga, Bedwanika bonna abo tebaalina makulu gwe bagatta ku kibiina kino yadde nga baabaleeta nga bagamba nti balina experience. Wadde nga bakkiriziganya nti ekibiina okuba ekigundiivu kyetaaga abantu, Dr. John Paul Kasujja agamba kisingako ekibiina okuba n'abantu abatono naye nga batambulira ku mulamwa gwakyo. Tubeere n'abantu 10 naye nga ddala balina ekigendererwa ky'ekibiina kyaffe. Okusinga lw'embeera n'abantu 10 nga abantu 8 tebalina mulamwa gwe bayamba ku kibiina kyammwe kukyongerako mu maaso. Kwabo abatiisatiisa okuddukira mu bibiina ebirala, Dr. Kasujja ebibiina binaabirabudde bibateekeko eriiso jjogi. Abasinga naye nga baagala genda mu PFF. Ne PFF erina okubeegendereza kiki ekireeta abantu bano mu kibiina kyaffe. Bazze kukima kaadi oba balina ebigendererwa by'ekibiina kyaffe. Bwe banaaba tebakoze bate ne baggulawo oluggi nga Nuupu bwe yakola mu 2020
bagenda kwesanga mu buzibu bwe bumu nga Nuupu bwebadde mu kisanja kino kye tugenda eri abo abakoledde ekibiina abeeyita ba Foot Soldiers, ono awagidde ekibiina kino kye kyakoze okulaga nti si buli omu aneesowolayo alina okuweebwa omukisa yeesimbewo. era aba Foot Soldiers balina okukimanya nti yadde nga ndi Foot Soldier oba ndi wa Nuupu nnyo oba mukama wange mukkirizaamu nnyo muyiriddewo omubiri, waliwo level gy'otajja kutuukako muba Foot Soldier bo nga waliwo ate level awala abantu olina okukola ki, omuntu omulala walina okugenda. Omuntu ayinza okuba na mpya mu kibiina naye nga ekyagenda okugatta ku kibiina mu eyo position ate Foot Soldier tasobola kikola. Ky'ekibiina kyavuddeyo ne kitegeeza nga we waateereddwawo akakiiko kalondoola okwemulugunya kw'abantu ssekinnoomu ng'ekirindiriddwa kwe kulaba oba mu nnaku obunaku ezisigaddeyo okwewandiisa bano banaatunulwamu bakkakkane emitima. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.